Congratulations, Sapo. You're going to stand and wait for a photo. Congratulations, Janan SS. Okusooka twaga okwebaza abategesi b'empaka eza Luwero region. Tubadde wano basketball nga tuba hostinze naye eky'omukisa omulungi tiimu yaffe ekoze bulungi era negenda ku national egenda kukiikirira Luwero. Twebaza enteekateeka ennungi era tulowooza tiimu ejja kukola bulungi ng'egenze ku national level okukiikirira Luwero. Twebaza abaana wamu ne ba coaches olw'enteekateeka ennungi ebaddewo. Tweyanziza nnyo. Agange nze Piat Dennis ndi secretary owa Luwero Zone Secondary School Sports Association. Empaka zino ze tubaddemu zibadde za qualifiers to the nationals era mugatiddwamu teams eziwerera ddala ez'abalenzi zabadde 10 ez'abawala zabadde 5. Champion wa tournament eno abadde Janan Senior Secondary School mu balenzi. Mu bawala abadde Janan Still Senior Secondary School. Era twagala kutwala akaseera kano kweyanza okwebaza administration ya Janan okutukkiriza okuba nti no tuhostingibwa waneeno ku Janan Secondary School. Okuva waneeno tiimu eyiseewo obutereevu eba tiimu emu ebadde champion. Ziri endala ebbiri abadde second runners up and third runners up will continue and again compete at regional level ezigenda okubeerawo Buddo SS ku lunaku olwokusatu. Tiimu eyiseemu emu eyo ye Janan Secondary School who are the champions of the zone. Era bayisizaamu both mu bawala ne mu balenzi. They are the champions era bayiseewo directly okuba nti bakiikirira zone yaffe eya district 5 mu nationals eza fresh diary games ezigenda okubeera Ndejje omwaka guno omwezi guno gwennyini. Manya gange nze Seguya Colin omusomi wa Janan Secondary School era ffe abawangudde regional competitions. We are the champions. Ekituyambye okuwangula zino competitions kibadde hard training every morning. Tubadde tuzukkanga ku ssaawa 11 ne tutraininga. Ba coaches baffe babadde batukkiririzamu, batuwadde time ezanya, batuwadde attention n'essomero lyennyini libadde litusupportinga era nga tusuubira okuperforminga bulungi mu nationals compared to last year tuwangule tuke ku finals and our aim yaffe ya East Africa as Janan schools. Mwaka oguwedde twamalira mu quarter finals ne Elite High School
awo we twakoma. Then this year we expect tusuubira okuyitawo ku ekyo tutuuke ku finals tuwangule nationals nga Janan schools. Twongeddemu ku tactics, ba coaches baffe batwongeddemu tactics, training yeyongedde okukalubamu compared to last year, and teamwork has also improved. Teamwork yaffe yeyongeddeko nga ba players, ne support from the school yeyongeddeko. Tusuubira ebintu bingi, n'ensobi zaffe zetwakola omwaka oguwedde tuziteerezezaamu nga mbagambe tukyusizaamu ku tactics zaffe zetubadde tukozesa, kyova tusobodde n'okuwangula regionals ne tudefendinga erinnya lyaffe nga Janan schools.